wetuvudde mu kifo kino olunaku olwaleero ng'omuti gw'okuyiikula kasasiro ono gukyagenda mu maaso. Ziweze ennaku ennya nga poliisi erwana butaweera okulaba ng'eziikula abantu ababutikirwa kasasiro. Kyenkana omwezi ogw'omunaana ogw'omwaka oguwedde gwasaanikirwa emboozi ezikwata ku njegeya gw'ekiteezi. Abantu beekulumulula okulaba ogwali gubadde, kyokka newankubadde buli omu yalabika ng'anyolwa, waliwo abalabika nga balina obulumi obwali buviira ddala ku mutima, ng'ebigambo bibaweddeko, abamu nga batunula binsobedde, njogera ku abo abaafiirwa abaabwe. Erinze naawe ababala obubaza ebiro ebiyise bukyenjege neegwawo, omwaka guyinza okuwulikika ng'ebbanga eddene eriyiseewo, kyokka ku abo abaafiirwa ab'eŋŋanda zaabwe ekikangabwa kino nakati kikyabakuba ensisi, gy'obeera nti kyaguddewo olunaku lwa jjo. Wano we tutudde Kamada Mubiru waasubira okubanga we waali amaka ge, omwafiira batabani be babiri kw'ossa amaka ga maama we mwe yafiira ne bato be basatu. Kati nali sinanatuuka Kaleerwe ne bankubira essimu ne baŋŋamba alo mukulu Mubiru konze wangi jangu kyemmanyi nti famire yonna eweddewo. Konze eweddewo etya nti kasasiro agibisse. Mubiru agamba ekifaananyi ky'emirambo gy'abantu be nga gisokola okuva mu kasasiro gumu ku gumu si kyakumuva ku mutwe obulamu bwe bwonna. Ddala nenzijjayo mayiti zange 5 ekintu ekyannuma kuba nze naziriko awo nga nziwerekera buli evaayo nga bampita nga baŋŋamba nti ono wo ne mugamba oyo wange oyo maama oyo okufa yali adduka kujjayo mutabani wange gwe nali ndesse mu nnyumba. Kale kwegamba layifu neebeera nga eyonoonekedde ddala, kale ennyumba yandiweddewo, kitegedde ennyumba yandiweddewo, buli kimu ne kiggwawo, bino byonna ne biggwawo, naye nga famire yange esigaddewo. Musajja wattu ono n'okwebaka kwafuuka kwa kusabira olw'ebirooto eby'entiisa byafuna okuva ku ebyo ebyaliwo. Manyi n'okuzuukuka ekiro, nze maama manyi okunkyalirako. Maama wange n'aŋŋamba muzeeyi beera mugumu, buli kimu kijja kuggwa. Ddala nzuukuka ŋŋamba maama wooli, maama wooli, n'enfuluma ebweru n'entuula ebweru, amaziga n'enkaaba, amaziga amayitirivu. Omuntu eyalina ennyumba ey'amaka olwaleero Mubiru ne mukyala we basula mu kisenge kimu ne bannyina. Nze waka ewange mu nnyumba gye nsulamu, nsula mu kasingo kamu. Munda temulimu pulasita, naye nsulamu n'abantu ne bannyinaze ate nga ninamu n'omukazi. Okitegedde? Yesewo ne twebaka. Ono bw'ajjukira n'engeri gye yalafuuba n'okufuna ensimbi ezagula puloti y'ekiteezi, ayongera okwevuma KCCA gy'alumiriza okuvaako okufa kw'abantu be. Napambana Sudaani eyo yonna mu lutalo naliyo, ebbanga lye namalayo nga nkola busente bwakuzimba bwakugula kayumba kano kuba baali bakampitidde. Kyokka oyinza okugamba nti Mubiru ali yaddeko anti ye yasobola okukuba eriisa evvannyuma ku bantu be, kw'ossa okubaziika mu kitiibwa ye Joshua Ruho ne Frank Kayonga tubasanze bakula muddo mu bifo we basuubira nti we wasigala emibiri gy'abaagalwa baabwe be bataddangamu kukubako kimunye okuva akati abagalwe kaagwa. Wano bajja ne baleeta ebyuma ebikebera nga ekyuma kiraga ennyumba yali wano wennyini, naye baasima nga tetusobola kulaba wadde ebbaati, tolaba wadde bulooka wadde entebe wadde nga tolina kintu kyosobola kulaba kwadde n'ekimu. Waakiri bantaddewo ekijjukizo ne tumanya nti abantu baffe baabuliraawo, naye nga waliwo ekintu kye tulabirako nti wano abantu baffe we baakola ki, kyekiraga nti abantu baffe wano we baazikirira. Bano bagamba nti beetegereza bulungi emirambo 35 egyayikulwa okuva mu kasasiro ono, kyokka mu gyonna babulwamu egy'abantu baabwe. Bajjayo abantu abamu ne basigalayo. Mukyala wange yasigalayo Kemigal Fiona, ne wasigalayo Namukasa Aneti, ne wasigalayo Nakato, ne wasigalayo Jackie, ne wasigalayo Nabiyungu, ne wasigalayo omulenzi yali mu Kyotala kuba ku makyago naliwo n'asigalayo. Ne wasigalayo abaana ba Pastor Joshua, omwana n'omukazi.
ne basigalayo ne mutaani wa musiraamu n'asigalayo. Akaseera ako tuyise mu bulumi obw'amaanyi ennyo. Mbu kino kyasooka ne kibawa essuubi nga balowooza oba oli awo bandiba bamu ku bakaawonawo, wabula ng'ekiseera kigenda kiyita batuuka ne bakkiriza